ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'amakolero olunaku olwaleero katunuulidde ensonga y'ebisolo by'omu nsiko ebirumba abantu mwe birekeranga n'abamu bibatugumbudde. They destroy everything and just live there. When buffaloes come, they don't play by the rules of watering from the troughs like cows do. Nothing. They just come and destroy everything. And these communal and individual water dams are constructed for human consumption. We have a lot of animals which stray into the community. We have people who are in hospital right now, Ababaka, Mungu Charles, as we speak, they are in Nebi hospital. They all need help. I agree that the procedure for compensation is there. Kano bwe katyo kasisinkanya Ababaka abakiikirira ebitundu omuli amakumiro g'ebisolo okubadde Faith na Wilson Kajwenje owa Nyabushozi County ng'era bano balaze obuzibu bwe basanze wakati w'abantu n'ebisolo ssaako n'abavunaanyizibwa ku gw'okukuuma ebisolo bino. Today onwards don't extend beyond where you are. That's what containment meant. But containment, when you can't have a borehole, you can't have a school, you can't have a health unit, what are you containing? So I would think that that matter needs to be resolved to reduce the conflicts in Napa. Chair, there is escalating human-crocodile conflicts. In the last 4 years, we've had over 400 people having been attacked by crocodiles, and most cases are resulting into fatalities. Bano bategeezezza nti abantu batuuka n'okufa ng'ebisolo bibalumbye kyokka nti n'okubalirira ne kugaana. Basabye Ministry y'ebyobulambuzi okwerula empenda z'amakumiro g'ebisolo ssaako n'okussa bbuggwe ku bifo bino. Fast-track fencing of Kidepo and the Karenga Community Wildlife Area within the boundaries so that it saves actually all the 6 districts from Agago, Abim, Kutido, Kabong, Karenga and Kitgum, because all this the wildlife management area actually goes around. Ababaka abatula ku kakiiko k'ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi n'amakolero balaze obwetaavu bw'ensimbi obukadde 20 eziriyirirwa ab'enganda zaabo ababeera battiddwa ebisolo okutunulwamu. Ne baba ebisolo bino bikosezza abantu ate gavumenti yateekako bazimbe fences so that ebisolo bino bireme okufuluma. Waliwo fences ze bateekako ziri electric, waliwo ne trenches ze balima, naye ebintu ebyo byonna osanga awamu tebikoleddwa, awamu bikoleddwa oba bikoleddwa bubi. So bye tugezaako okutunuliramu nga komiti tulabe tutaasa obulamu bw'abantu naye n'ebisolo nabyo nga tebikoseddwa, kubanga bwe bikoma okujja mu bantu abantu batandika okutwalira amateeka mu ngalo. Abantu tebamanyi nsalo ntuufu eza game parks wezikoma. Ono bwajja ng'abagamba tukoma wano, owokubiri bwe bamukyusa najja ng'agamba naye akoma wano, wabula ng'ate ekyewuunyisa be bagobawo bwe bamala nga bezzaawo nga batwalawo, era amataka mangi agabbiddwa naddala mu bitundu ebyakaseese. Ensonga eno egenda kukwatibwako. Most times animals attack our people and they are not compensated. Ababaka ku kakiiko kano era balina bye boogedde okuva mu ebyo bye bazudde. Kikiriza nti ne mu Wakiso enkima nnyingi naye ekisinga okuneewuunyisa kiri kimu nti poliisi eyinza obutayamba ku bantu babonoonebwa bintu byabwe naye ate neerwana nnyo okukwata oyo abasse ekisolo ng'eyeegattibwako baganda baffe abauwa. So ensonga eno mpanvuko naye nga komiti bwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa katukole abantu tebasobola kubaawo kubanga mwe mwagala ebisolo bikole ki bibeewo, ebisolo bibeere protected n'abantu babeere protected kubanga bonna balina eddembe lyabwe, ebisolo birina eddembe lyayo n'abantu balina eddembe. Ssentebe w'akakiiko kano Okoth Boniface ategeezezza nti bagenda kusisinkana abantu ab'enjawulo omuli abo abazze bakosebwa mu bulumbaganyi bw'ebisolo kuno nga kwogase ab'ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko. Uganda Wildlife Authority is more on the side of the animals than even the humans. By, for example, they have been talking about extrajudicial killings of human beings, the arrests of animals which you have to pay fines, for example, to get back, and at exorbitant rates. As a committee, of course, this is what we've had, but our interest is also to go to the field
and be able to observe and listen to the communities down. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.